abayeekera ba M23 baamuse ekibuga ky'e Bukavu. Macron essimu gye yakubye ewa Kagame ate muganda wange era abayeekera ba M23 mu kibuga Goma kye baawamba edda bataddewo ate muganda wange obonkenke obw'amaanyi eri ababundabunda. Kagame mu lukiiko lwa African Union yakalambidde tutandikire munnange wali mu kibuga Bukavu. Eno ndo munnange abayeekera bagambye nti tebinnaba kuggwa. Abayeekera ba M23 bwe batyo nga baamuka ekibuga kino eky'e Bukavu era amagye aga FARDC amagye g'e Congo bwe gatyo ne gakiddiza ewatali bukakafu nti ddala kibalimu 5 enje gateddemu nti ababafu butuddemu tebagenda kubeera nga bakomawo. Kulamusizaako gwe nampuliriza wano ku Uganda at large era gye baliko gyonna gy'otuusaako engalo bwenti mu mikwesese nga bulijjo nziguse muganda wange emimuli n'emiwogo tukyagirira ddala. Bw'obeeyagala emimuli n'emiwogo era omunnange osobola okubeera nga naawe otweyungako eno naye lwako munnange simanyi lwaki abantu emikwesese ndowooza bagamba nti wabati okulya ebimuli n'emiwogo waliwo abantu abamu nga nja kujja ndi ku mimuli n'emiwogo naye ate wajja wano ate ng'atandika okwebuzaabuza muwogo takaawa. Kakati munnange zigometa yaffe bwetyo kugambye eri mu Democratic Republic of Congo. Munnange ebiriyo abayeekera ba M23 bwe batyo bamaze okubeera nga bawithdrawinga mu kibuga kino eky'e Bukavu ekiri mu maserengeta ga Kivu Province era munnange bino byonna kubaawo bizze oluvannyuma lwa weeks eziyise emabega obwonkeke bubadde bw'amaanyi era okulwanagana wakati w'amagye ga Congo aga FARDC n'abayeekera ba M23 munnange okukakana nga ekibuga bakoze eki bakiwambye. Kati abayeekera ababadde nga bali active nnyo nga kumpi beetala okukira oba abanoonya ki abawooza b'akatale baaleseeyo obubaka emabega era muganda wange abatuuze mu kitundu ekyo ababutegeddeko ne basigala nga beeraliikirivu nnyo. Bagambye tebinnaba kubeera nga tebinnagwa. Omu ku bayeekera ku komanda w'abayeekera bato bye yagambye nti tebinnagwa nga gurupu y'abayeekera eno bwetyo esalawo okuritreatinga ekyavuddeko munnange okubeera nga abantu beeraliikirira nti ebiseera eby'omu maaso tuyinza okuba nga tulowooza nti akakati tutandika okubeera nga tusiga ebijanjalo byaffe kumba abasajja bajja embeera tennaba kubeera ng'edda mu nteeko. Kakati munnange okwamuka ekitundu kino oba ekibuga kino kyaddiridde pressure akazito ak'amaanyi akabateekeddwako okuva mu magye ag'e Congo wamu ne defense groups naye nga era president wa France Macron essimu gye yakubye e Rwanda naye tugenda kuba tugyogerako. Kakati amagye gano ag'e Congo aga FARDC essaawa eno gamaze dde okubeera nga kakati ge gali mu control ya Bukavu era nga gakola kyonna ekisoboka okulaba nga bazza embeera mu nteeko. General Jonas Kasimba ono nga ye senior FARDC officer yamaze dde okubeera nga tukakasa era n'atukakasa nti amagye gaffe essaawa eno gali mu full control era tetugenda kubeera nga tukkiriza rebel groups okubeera nga zikyankananya ekitundu kino oba eggwanga lyaffe. Naye abatuuze mu kibuga kino Bukavu bo munnange bwe batyo bagamba balinza okubeera nga beekengera kubanga abasajja bagambye tebinnaba kubeera nga biggwa temulowooza nti tugenze nti abasajja bano bagenze oba banaakomawo. Kakati era bo bagambye nti munnange kale tuli basanyufu okulaba nga amagye gaffe gakomyewo naye tuli beeraliikirivu nti abayeekera bayinza okubeera nga bakomawo. Families ezimu zabadde zidduse mu kulwanagana era kati zino ziyinza okubeera nga zikomawo naye nga
ziri mu kutya okw'amaanyi kubanga nti emmundu erabika essaawa yonna eyinza okuddamu okwaka. Kale munnange abayeekera bano okubeera nga babadde basazeeko Bukavu, kino kyaleetedde ensi yonna okubeera nga ate bwetyo eggwamu enkyukwe n'obunkenke nti abasajja baleka bafunze ekyo nga United Nations wamu ne regional leaders bakyogera lunye buli we basisinkana era nga baagala wabeewo empuliziganya mu kusobola okubeera nga baresolvinga ensonga zino. Naye abatunuulizi b'ebyobufuzi bagamba nti abayeekera okubeera nga baavudde mu kibuga kino kyebabadde balabika nga abawambye kayinza okuba akakodyo, wabula tekiringa nti baalemereddwa kubanga bano batugamba okusinziira ku omu ku bannamawulire amanyikiddwa nga Jean Claude Mutombo agamba nti M23 emanyikiddwa mu kubeera nga ekola obungodira bwayo obwo mu bukodyo era nga bayinza okubeera nga ate beetegeka ne bali groupinga olwo ne bajja nga bamazeeko. Gavumenti ya Congo yo esuubiza okubeera nti egenda kubeera vigilant, nti egenda kuteekawo eriiso ejjogi era nga bagenda kuteekawo munnange amagye agawirirako ddala okusobola okubeera nga bakuuma regioni eno. Eyo nga tuvuddeyo muganda wange era ku nsonga y'emu munnange Macron kigambibwa okuba nti yasoose kukubira Tshisekedi ate era n'awuliziganya ne Kagame nga abayeekera tebannaba kubeera nga abawithdrawinga Bukavu. Kakati kigambibwa okuba nti abayeekera bano okwamuka ekitundu kino okuva Bukavu ku lunaku lw'omukaaga akawungeezi kyazze oluvannyuma lwa pulezidenti wa Bufaransa Emmanuel Macron okubeera nga yabadde yasoose kukubira Felix Tshisekedi essimu era bwe batyo nga abasaba bateekewo ceasefire n'abayeekera ekitundu bakyamuke ekye South Kivu. Macron kakati ono nga embeera eno eri mu South Kivu agyogerako nga eyeraliikiriza ennyo bw'atyo yakisimbyeko essira nti weetaaga okubeerawo enkwasaganya y'ebintu bino ey'amangu okusobola okubeera nga emirembe gidda mu kitundu kino era ne ba civilians baleme kubeera nga ate bakosebwa nnyo olutuzzeewo n'enfuga ey'abantu civilian governance, tuleme kubeera nti ate bwe tutyo nti tuli ku mudumu gwa mmundu. Kakati munnange okubeera Tshisekedi Macron alina ebintu bya outlines demands zeraddewo omuli eya immediate ceasefire, emmundu okulekeraawo okuvuga bunnambiro era nga munnange kino kyalabise nga ate kyateekeddwamu ekitiibwa enjuyi zombi. Yagambye nti yayogedde ne Tshisekedi era n'amukakasa nti embeera mu Kivu si nnungi n'akamu era bw'atyo n'amunnyonnyola ku ndagaano ku points eziwerako kubanga yagambye nti ensonga ze yayogeddeko eya ceasefire yabadde awo era nga parties zombi eb'enjuyi zombi zaagitaddemu ekitiibwa era n'agamba nti M23 balina okubeera nga bawithdrawinga okuva mu Bukavu ekintu ekyakoleddwa. Macron era yayongerezaako n'agamba nti agarantinga nti security garanti erina okuba nga eweebwa nti ba civil ne military authorities bakome mu Bukavu era M23 balina okubeera nga bava mu kitundu ekyo ky'e Bukavu ne airport bajaamuke airport nayo baveewo ey'ekavuma bagireke gye babadde bawambye era nga n'obuyambi busobole okubeera nga bujja okusobola okuyambako ku bantu ababundabunda oba abakoseddwa. Pulezidenti wa Bufaransa ono era bw'atyo yakubye essimu e Rwanda ng'akubira Kagame era nga
ne bakkaanya ku kubeera nti Kagame alina okubeera nga awagira emergency measures zino, era nga Kagame okubeera nti kino naye yakiwuliriza n'okubeera nti nno abayeekera nga Macron amaze okubeera nga abiyingiramu bwe batyo ne ba withdrawing, kitegeeza nti pressure oba western pressure bwetyo yabadde erabika ekoze ku Kigali okubeera nti Kagame yasobodde okubeera nga alabika ndowooza balina omukono munene nnyo mu bayeekera bano okubeera nga bawuliriza ne bavaayo. Era Macron yakakasiza n'agamba nti nakubidde President wa Rwanda okubeera nga implementation zonna azisupportinga ne emergency measures zonna azisupportinga. Kale munnange M23 ne balabika nga baba withdrawings after diplomatic pressure. Eyo nga tuvuddeyo muganda wange, era ku nsonga y'emu njagala okubuulira nti bwe tugendako mu kibuga Goma kino nga kye baasooka okuwambira ddala awo abayeekera ba M23 nga bafunze ekyonga nti munnange situation mu kitundu kino erabika ezze ku bunne waayo, obudde buze ku bunnaabwo, nti kubanga abayeekera batandise ate okuteekawo ebiragiro ebitabudde naddala ababondabonda. Kakati munnange embeera mu Goma mu kampu ey'ababondabonda emanyikiddwa nga Bulengo kampu ey'abarefugee eno eri 10,000. Abamu ku bantu ababondabonda munda mu IDP kampu eno munnange kirabika ebintu ate bikyusi, kubanga abayeekera bano aba M23 bwe batyo batandise okubeera nga bateekawo amateeka agatetegeerekeka omuli n'okubeera nga baagambye bawadde ekiragiro abali mu IDP kampu eno ey'e Bulengo wa Bulengo kampu eri mu Goma nti mu nnaku 3 zokka balina okuba nga baamuse kampu eyo. Era abantu abali eyo muganda wange abatalinaako mwasirizi abali awo abatalinaako we badda babagambye mugende era munnange embeera jjukira nti abali badde babawo ebiyambi baavaayo bagenda. Kakati munnange kampu eno neerabika nga abantu abaliyo mu 10,000 basobeddwa, balina abaana tizi families ze ziriyo. Kakati munnange Bulengo nti ebadde ewa abantu bonna obubudamu ababadde badduka mu bitundu eby'enjawulo. Kakati bano balabika n'ebintu byabwe okubeera nga bagenda nabyo ogenda gye batamanyi, kino kigenda kuba munnange kireeseewo embeera enzibu ennyo. Ate gye munnange President Kagame babadde mu Crucial African Union elections, President wa Rwanda Paul Kagame bw'atyo munnange n'ayisa obubaka era nga ye ekintu kino akiteeka ku Democratic Republic of Congo mbu eno yeesulubabba obuvunaanyizibwa bwayo, era nga kino kye kivuddeko internal conflict. Kagame mu bigambo bye yayogedde n'agamba nti bwe mubanga nti bwe kiba nti okunenya gwe muzannyo oba okwogera obulungi, okwogera ebyobulimba, okubeera n'obutaba na nsonyi, n'agamba nti solution ku problemu eno nga yeeyo. Then ekyo kyalibadde kyaggwa dda bwe kiba nti obulimba oba nti okunenya gundi akola kino, okwogera ebyobulimba obutaba na nsonyi, okwogera ebitajjansa nga lye lyali eddagala eriyinza okumalawo ekizibu ky'e Congo, kiba kitegeeza kyalibadde kyaggwa dda. Era agamba nti problemu eno yalibadde yaggwa dda, nti abantu abalimba nga tebalina yadde n'ensonyi tubalina bangi nnyo mu nsonga eno. Era n'agamba nti bwe kiba nti FDLR
nga bagamba teriiyo, nti bagezaako okutegeeza abantu teriiyo, kiba kitegeeza nti waliwo ensonga gye bagezaako okutemerako ettaka. Era nti gwe bogezaako kubeera nti ekintu ekimu kyofuula okuba nti ng'ekitakola makulu, kiba kitegeeza nti ogezaako era n'ebyafaayo okubifuula nti tebikola makulu. N'agamba tagenda kubeera ng'akikkiriza. Era ekyo tekiriiko oba gwani oba ani. N'agamba nti ye tayagala feva kuva eri muntu yenna mu nsonga eno, era tayagala kuweebwa lukusa muntu yenna okubeera nti abeerawo oba abantu be okubeera nga babeerawo. N'agamba ekyo kikiri bwe kityo tagenda kubeera ng'akikkiriza. Ye ajja kubeerawo olw'ensonga oba olw'ekituufu nti alina okubeerawo ku kintu ekituufu. Kagame bw'atyo bye bagambye. Era n'agamba nti bw'aba awuliriza abantu nga bagamba nti boogera ebintu ebimu, era nga bo abantu abamu tebeebuuza Congo yo obuvunaanyizibwa bwayo ebwetikka ddi, era ne baba n'endowooza nti ebizibu byabwe muganda wange tebiri awo munda wabula biva eri ku mirirwano. Agamba nti ekyo talaba bwe kiyinza kuba kituufu, era Rwanda teyina yadde n'akakwate ku bizibu bya Congo. Tulina ebizibu ebitumala bitulina okukwasaganya. Congo nene nnyo, Rwanda okugyetikka ku mugongo gwayo. Kagame agamba nga bwe nabagambye, ffe tuli kasi katono era tuli baavu, naye bwe kijja munnaye ku ddembe lyaffe ery'okubeerawo, awo munnange temukola nsobi yonna. N'agamba ye tali munnange ku maviivi, tagenda kubaako muntu yenna gw'afukaamirira. Kagame bwe yabadde ayogera mu UN Peace and Security Council meeting ku security situation wali mu Eastern DRC, bw'atyo bye yategeezezza. Kale munnange tetugenda kubeera nga tusukkawo wano, ebyo bitonotono. Nkugambye nti abayeekera ba M23 already bamaze okubeera nga baamuka Bukavu, era amagye ga Congo gati already gali mu kugeza ku takinga control oluvannyuma lw'okubeera nti President Macron yabiyingiddemu owa Bufalansa, era nga ye agamba alina okubawo ceasefire olwo bawuliziganye ku nsonga ezo aba M23 bawithdrawinge mu buvanjuba bwa Congo, naye abayeekera bo bagamba bagenda kudda bawambe ebitundu ebirala, era baalese balabudde abantu b'e Bukavu. Katunde tulabe munnange ebiddako, kubanga munnange bino bikyuka buli kaseera ate nga lulabika terunnaggwa.